niwe tunafunayo candidate omu nga Sseewungu bwagamba ffenna tulonde omuntu omu ne bwe tumuteekayo tebajja kumulangirira. Mwe mulowooza nti natuuka kwerangirira nga nzanya? Nedda, nali manyi teri ajja kukola ki? Nali manyi teri ajja kunangira ne neerangirira. Yes, bantwala Karamoja naye nga amaze kwerangirira nga wendi. N'olwekyo teri gwe bajja kulangirira kubanga alangirira yoyo yennyini gwe weesimbyewo naye. Ye kakiiko ka Electoral Commission ye. Ne mu kooti gy'oddukira era gw'osangayo nga yatudde kulinza akulamule. Ne mu kooti tolina gy'oddukira. Kati mu mbeera eyo njagala twesonyiwe ekyokugamba simanyi tulondemu omuntu omu tulumba 26. 26 terina kyejja kukyusa. 26 terina kyejja kukola ki? Terina bo bameka banaatuukayo 26 ku mbeera eno gye tulimu olwaleero. Bameka banaatuukayo nga tebakyalina kye balya, tebalina gye basula, tebalina mbeera ki, abaana tebakyasoma biki, ng'owooza 26 ekole ki? So bassebo ne banyabo twogeze eddoboozi limu nga tugamba nti ekiseera kituuse tulumbe bulumbi embeera eggweewo. Tetwegatta tugende mu kalulu, twegatta tukole ki? Tulumbe, twegatta tukole kintu kimu. I, Kiza Besigye Afiire, swear in the name of the Almighty God that I shall faithfully exercise the functions of the President of Uganda and shall uphold, preserve, protect, and defend the Constitution and observe the laws of Uganda, and that I shall promote the welfare of the people of Uganda. So help me God. These days I've been seeing my brother General Afiire, lamenting, saying, how can you bequeath the leadership of Uganda to your son? This is unfair. Me, I am not going to bequeath my constituency to my son. Why are you doing this? I'm glad that at least he's talking, because there are many inside there who are just watching and completely silenced. They can no longer talk. At least he's now still talking. But it was the same people that we told this thing is going astray. Let's fight now. Let's not wait until it grows wings and horns and other things. Let's fight now. Said, there is time limit. Time limit. When you are seeing all these horns going for you, you are talking about time limits. The earlier we confront these things, the better. Now it's already a huge monster. And the fella is there at the bottom saying, ew, this is unfair. Really? Embeera ya Kano Dr. Besigye si nnungi nti ate ye si musibe ng'abalala bali basibe ba prisons, balabirwa prisons. Ye musibe wa Museveni n'omutabanyi ate balinamu aba military abamukuuma. Mu budde buno wiiki eno nga basibye Komera yalwaliddemu. Lwaki? Kiki? Ate lwaki tebamukiriza kwogera n'abasibe abalala? Ali mu solitary confinement. Tutegeera tutya ekigenda mu maaso? Lwaki bamugaana okulaba omusawo we? Era Dr. Nandi musiima nnyo kubanga bulijjo guno mulundi gwakubiri abeegayirira nnyo okumukkiriza okumuleeta mu ddwaliro lye.
era abaserikale ba prisons baŋŋambye nti siina kwogera ku mbeera ya Dr. Besigye. Namukubya akafaananyi ne baŋŋamba nti ako akafaananyi bwe nkafulumya tebajja n'okumukkiriza okukomawo mu ddwaliro ly'omusawo we. Ate ekyo kiki? I will not be blackmailed. Akafaananyi jakukabawo mukatwale. Kubanga why should it be a secret that a leader of the opposition is sick and the prison authorities are hiding his sickness, are bringing him at night and not telling his family? Why? So I'm saying, ngamba nti President Museveni, stop it. Obuntu bulamu tobuyina Museveni. Ate ekikulu kyenjagala mutegeere, Museveni kino takikola nti butemu ng'abatemu abo simanyi abanoonya ssente oba kino. Akikola Dr. Besigye kubanga Besigye ategeera pulaani ye gy'alina ku ggwanga lyaffe ate tagikiririzamu ate agirwanyisa. Besigye yasalawo to oppose him peacefully. Amutya. Alina pulaani eno emyaka okuteekako omutabanyi bafuge wamu. Eyo pulaani Besigye tagikiriza ate agyogerako ate agirwanyisa. Kyekyo kyokka. Bino ebisangosango temuli kantu, si bye bisoose. So ngamba President Museveni, you are exposed. Stop there. Stop there. If oba oyagala okutta Besigye ng'ali mu Komera, this will not end the resistance to you and your plans. So kyekyo kyembadde njagala okubabuulira amawulire mugawa Abannayuganda bategeere kiki ekigenda mu maaso. Embeera y'eggwanga gye tulimu si nnungi. Bamulanze nti awangudde akalulu, eyavuganya naye Robert Kyagulanyi yeekwese. Kale ekyo kiki? Ffe abalala ffenna tuli mu kazikiza, tetumanyi kigenda mu maaso. Tuwulira abantu battiddwa eyebuwa Butambala wa, tetumanyi kigenda mu maaso. Atusazeewo. Omulala opposition leader ali mu Komera mu wiiki eno y'akazikiza, mulwadde ali bubi. Ekyo kiki? Buno buwanguzi ki? Siraba ajaguza President Museveni. Mugamba free Besigye, free Uganda, retire. Ebyobufuzi obiveemu, ofuze emyaka giyise. Why Mr. Museveni has taken so much time and money and wickedness to frame an innocent man is because he has an agenda that Besigye knows and Besigye opposes, and that is to extend his dictatorship through his son. After this election, in the next 5 years, we are going to see him make every effort to prepare and to install his son as the next president of our country. He's going to do this in many ways. One, handing him his party, the National Resistance Movement. He has enough psycho funds and hungry people on the gravy train who will allow that. Then he will do changes in the military so that that man who is incompetent, whom we know is a loose cannon, threatens other countries, abducts citizens, tortures, and is proud, has promised to hang Besigye and has named where he's going to hang him. This is the kind of man he wants to lead our national army. So he will make changes there to give him the control
And he's likely also to go to his parliament with his speaker, who is a Mabati thief, who has no integrity, to possibly make some changes in the constitution to ensure that he and his son continue to lead this country the way they want, without law, without any basis in law or the constitution, by force. That is the plan. That is the plan Besigye opposes. That is why he wants to slowly kill him in jail. Museveni, take a few steps back and don't do this. Stop it. We know it.